ng'oyagala enseku ekugira busisa bya muntu musango tewali kintu kibi kubanga weefula nti oli muguuli ya Katonda naye ng'abantu obabonyaabonye obanyigiriza obatta obama amuteringi ate nozaaka yakote ne kuba nabaga nti temwogera muyeko walabyeko okutedi nga avayo n'ayogera ate nga yandibadde agamba kubanga tednayogera makula tulina kwogera ekyo kiri talina kwogera makula siyalina omusajja talina kwogera makula kubanga esaazi makula talina kyayizana ebintu bya hotero nga ate omunyarwanda kekino kankikugamba ekigambo kino omunyanda gwayina tafaayo mbuuza lwaki talina muntu gwamanyi o Uganda yazze buuza omunyarwanda muganda yamuleeta muganda wa Bugingo yaleeta omunyarwanda tabadde muno nti oba abaddemu akaseera taalimu talina gwamanyi that's why ali mu hotel balese muleeta ne Oluganda talumanyi Bugingo amanyi olunyarwanda era Bugingo oyo omukazi gwagamba nti Katono ye kubanga ye nyini makula amumanyi muyaaye amanyi malaaya amanyi mufere bino bwe bagambye mbu makula abadde alimu olweraguza omunga agaye Tanzania n'aleeta eddogo biki mbu Bugingo yamubuuse bituufu si kumubuuka ekituufu makula mulogo twakyogerako era nkati nkyogera toyinza kuba mama wa makula asabira wa pasitaani asabira wani kakande muki musumba omufere ati bagenda kunyiga musumba zijogera mazima musumba kakande mama wa makula abeera wa kakande naye ekyo tekiyinza okuleeta Susan kubonayo kulwaki ekimu obadde ki Susan makula yalinga mu kasino gyewamulabira teyali mukyala wange kale sijja nga mukyala teyali girlfriend wange yali girlfriend wo okay byeyakola tobimanyi saaliyo gonyumiza okay kambyogere yali malaaya bano abeetunda mu kasino mu kasino waliwo omuntu ategeera waliwo omuntu nga mu kasino waliwo omuntu nga alikola mu kasino nga mukyala mufumbo oyinza omulabako mu kasino tebabaayo abafumbo bwe babaayo bajje bankwate kasino esooka okubeeramu abantu abafumbo ye mu kasino kambuza ekibuuzo kimba ng'olina mukyalawo n'akugamba mbadde mu kasino oyinza wulira otya nti nakujja mu kasino kiki ekyatanudde pasita okufunayo omunyarwanda olowooza kakati ekyatanudde pasita kisooka singa owulizanga obujulizi zabadde ayogera ng'ayogera ku bakazi sibe babagiramu ebituli simanyi bakola batya simanyi mukazi wa binedene simanyi ova ku mukazi nga yajja bwati nga nono wokukyalo yamukola bwati namukola bwati buli omu namukola ati byazayogera sanga abyogera ku kamera naye azabyogera oza yali agamba ani apasi omuze gw'okwebulirako enjiri aludde nagwo atera okwogera ebyo ng'abyogera yeibulirako ne famire ng'asaabulira enjiri eyo ng'agibulira ku mukazi we gwayina because yamanya mukazi gwayina yaninga mu kasino nateeka nti mukazi gwayina malaaya ekisooka nenyini Susan newako obujulizi teyewako ku bujulizi okay ne Bugingo najja nga agamba bamuwumula ebituli bawumulaani makula naye nga takyogera direct akyogera indirect oba kitega kingesako okugamba endabika ya Susan ng'omuntu eyinza okuba nga pasita nayo yamutandika okufunayo omunyarwanda kati ensonga erimu eri bweti kino kankikugamba olwaleero Bugingo teyagala makula ye omuntu yamusuuzaawo n'amaka ge aba ate nga tyamwagala makula ebintu kati Bugingo alina byataalabako makula bye yamulaga okimanyi nti olwadde okimbowa osofuna omukazi nakulaga ebintu byotalabangako kati ngenda kugamba ekigambo kyo nze namukwano gwange yali aŋŋambyeko ekigambo naŋŋamba nafunako ku mukyala mulokole omusajja mulokole yaŋŋamba talabangako ku kyebayita ebigaaga mwena bali mu powers oyo omusajja actually mwe muba basinga omuprotectinga anti kugambe nabo afa omusujja
ne babanga alwadde bulwazi katogala ata asokulwa because muntu asokulwa ekirwadde kyonna temujja kukiriza mama ne bwafa ekirwadde kirala kyonna ate tugenda bikeza ti alwadde ekirwadde kino oyo kugabe yo opposition gwe tulina omutuufu tetubangako no opposition ngadde bwe twagifunako Besigye gwe twalooza nga talina position somanyi biki ndowooza olaba bye bakola tugenda okumanya katebe y'omu bano bamawu batebe bali mu gavumenti bakola biki naye nyinini bagundi simanyi bananda mafabi olwabirabye batasono abasajja betwafunanga betwalooza nga tubaagala bakusimanyi eriya sirukwago embwa z'amalika ezo gwe mugezeeko era kino kyabalaze temugeza and by the bayinza okuba bakikoze kututesitinga amanyi gamwe nti bakyaliwo temugeza and era kino kikankisaba abantu abali mu gavumenti oyo omusajja Kyagulanyi mpunkumbi anti kugambe nawalala omusujja ne gumutta tugenda kugeza ti musujja gwe gumukoze ekyo ebyaddala tetugenda kugeza nti musujja gwe gumusse nkugambe nawalala bazungu omusawo asobola bagamba nti naye sinza kumbirayo n'omuntu gy'alimu mugende mutegeke ekijja munna abazungu they are open efutana anko waffe yafeeyo naye baali batutegeezezza dda ngeri gy'ajja okufaamu so noono bandibadde batugamba nti mugende mutegeke gye muziika naye tebaatugamba however nti embeera y'abasawo walinga ogiraba bo kuba ezo cases babaddeeko nazo nnyingi baba babimanyi so obudde ne buziba ne bukyanga era bakyamontalinga pressure eyo ekakkane so ku Saturday bali basazeewo nga bagamba ku Saturday agenda tumulongoose kubanga omusayi gwali gusigala gukyakola ki gwali gusigala gukyajja munaye ku Saturday kumakya n'akola ki n'afa nga tebanamulongoosa naye kwegamba twabeera naye nga tulaba nti pressure bwe yajja yamukuba side eno n'egikuba yonna n'afuna stroke era side eno nga tekola eriiso lyeno nga teriraba okutuka eno nga tekuwulira side eno nga omukono n'okugulu tebirina kye biraga nti byafudde naye ng'eno alaga nti alwana talina kigambo kyayogera naffe era bw'aba yali alina waaterese omusimbi bwasigala awo aba alina gwe yali abanya ti yamutugamba tiyaddamu kwogera naye nga bw'oba ozze gy'ali asobola ondowooza owulira kuba alina byakolanga ebyali biraga nti alabika awulidde nti gundi kubanga twagendangawo ne tumusabira n'omukwata bwoti n'olaba nga naye akusika omukono n'akunyweza nnyo n'olaba nga amaziga gava mu bulago naye nga tasobola kufulumya kigambo naye kati guno omukono gwali gukolanga olaba yejjako essuuka n'agikasuka eri n'asambasamba essuuka okugulu ng'akozesako sayidi emu ekyali kiraga nga eno yali emaze okuba nga paralyzing oba nga efuna stroke so ku Saturday n'afa waswa n'afa ku Saturday ne tumuziike Nakigalala ku Sunday saawa 10 tukyayogera ku mukyula engeri gye gutuyambamu okujjanjaba okukendeeza amasavu guyamba ku bantu abalina endwadde ez'ekikaba ze tuyita STDs sexual transmitted diseases oba infections omuli gonorrhea omuli syphilis kabootongo ne urinary tract infections omuddo guno gukozesebwa nnyo era edda omuntu bwe yalwalanga ebirwadde bwe bityo nga bamufumbira bafumbanga ntamu sijina kisefuli ntamu nanywa omanyi endwadde ezo zikola ebintu bibiri zonoona sisitimu y'omunda ne kungulu omuntu olusune lwononeka biki kyabeera n'amabwa agatagenda guyamba okujjanjaba munda ate ne kungulu bano abalina amabwa agatagenda ku lususu abali omuntu ali HIV positive tagafuna naye embeera ya AIDS abantu tebakyagituukamu nnyo naye abantu abamu abagala okumira eddagala batera okifuna n'afuna amabwa ku mubiri omukyula guno guyamba ne ku kisipi ne bafumba osekula ebikola by'omukyula bino n'okolamu paste n'osiiga wekikubye n'okunywa n'onywa mu nnaku ago 2 omanyi abantu bakuba kisipi asigala abasiiwa munda wasiiwa abamu basigala n'okubabuukirirwa okwo bw'okozesa omukyula guno mulungi nnyo ate ne ku mbeera eyo omuntu sigala ng'omira eddagala naye gikozese nga supplement ojja kulaba nga obulamu butambula so byogerebwa bingi mbu omwami oyo alinza oba mbu enfaaye erina ekitali kituufu so tugenda batuwayawayamu we tunamalira sho bwe tuti tunamanya nti oba yafudde mukama bwe budde bwe yageze
oba wabaddewo ekitakwatagana. So ogamba otya Kimbowa? Gyendi simanyi gwe oli otya? Ndi bulungi alhamdulillah. Abalabi ba Megatron n'abalabi ba Kimbowa updates tubabuuzizaako. Mwebale nnyo mwebalire ddala bye mwetuusizzaako bye mutuusaako engalo. N'abo bonna ababadde e Nakigalala gye twaziise Moses Waswa nammwe mbakulisizaayo nnyo. Nalabye faces nnyingi, abayimbi, bazanyi ba firimu, kuba yazanyako firimu, abadde muzanyi wa firimu, abaddemu yazanyirako mu Aromatic, n'azanyirako mu Afrovision ekya Hajamis, n'ebirala bingi byabaddemu. So eyo line abadde nnyo, babadde n'abalabi babadde bangi nnyo nnyo. Thank you so much abazze abatuwerekeddeko nga tuwerekera mukwano gwaffe mu mbeera nga bwe yabadde ya Idi. Twamuzise ku Idi nerabeko n'aba ne Mwami Bossa naye yabaddeyo mu gwe muyita Zubairi. Babaddeyo bangi nnyo kubanga oli abadde part of them. So omugenzi ki abadde alina obulwadde obumutawaanya? Moses abadde alina obulwadde bwa pressure. Era pressure ye ebadde nga ejja n'agijanjaba n'ekakkana n'akola emirimu gye. Nejja leero mugenda ku meeting mu shooting n'agamba omutwe gunnuma, ebadde ng'emulumisa omutwe. Omutwe gunnuma n'emmanya nti kati yazzaawo ne tusooka tukyomu ennaku 2-3 n'atereera. Nedda bwetyo. Naye ku mulundi guno yazze nga ndowooza si ye ya bulijjo. Kubanga ku mulundi guno bwe yazze yamwabiza omusuwa guno ogutwala omusaayi ku bwongo. Kumudusaamu awo mutwala ekiruddu nga omanyi naawe service zaayo nekitwalako ku bbanga tebannaba kubanga bamwatendingako ate nebyokumwatendingako nga tebalina bikosebwa bulungi naye bakoze kati okusinza waabeera n'ekiruddu yabadde okumpi abadde abeera Ndejje kati bamututteko Ndejje waliwo awo eddwaliro Enrob Ndejje ono weeno Ndejje oweno Ndejje Zanta Ndejje Rubugu anti yoyo Ndejje bwova bondo noyingira chorus waliwo tulinawo Enrob tulinawo eddwaliro eriri wanene okubatabata eri side abalite batatu eddwaliro lyama awo simanyi kyabadde mu birowoozo bya mukyala kubanga yamubaddeko kwe kuli n'ensambya waliwo sala makindi noyingira nsambya naye bandi mututte mulisinga era bwekuba kufa yandibadde ajja kufa naye mu ekyo babamuddusa abamusookako ne mukyala we kuba pressure yamukubira waka so bamutwalako mu kalwaliro ku kyala awo ne kaba nga tekasobola kuba kagira ne kakola referral nti ate obulwaliro bukola amalwaliro manene bukola amalwaliro ga gavumenti okusinga so ne bamukola referral tugende ne bamutwala ekiruddu baali balina sooka kola bayita CT scan ako CT yali afunye obuzibu ku mutwe sisi ebisale bisinga amalwaliro n'abasawo amanyi kye bakola basooka kola eyo naddala nga omulwadde agenze temumanyi ki ekituufu balina sooka kola CT ne balaba omutwe n'obwongo kati yatuuka mu ddwaliro ng'akyali mulamu yali akyali mulamu kubanga yafa later yafa 2 days after kati naye ng'ali unconscious nga tategeera kigenda mu maaso so ne bamuteekako ebyuma ebiwanirira life support kati batuuka nga bamuteekako life support then nga bateekinga eyo CT scan kati ate CT scan nga tulina ogirinda kubanga tefulumirawo nga tulina ogirinda nga waali ku life support yafuluma ssaawa 5 za kiro nga ssaawa 5 tewali kyebayinza kubanga bakola naye mu kufuluma kwayo batulagira nti yabisa omusuwa guno guli wano ndowooza osobola ogukwatako n'oguwulira ng'akyali mulamu ndowooza omuntu alwawo okufa kati ne bagamba omusuwa bagenda gukola batya kati bo baali batulifalinze Mulago nga tebalina kye bayinza kukola okusinga awo ng'ate obudde buzibye so batuwaako oxygeni waabwe obudde ne bukya kati omusuwa bwe gwabe kati baddamu tebasobola kulongosa ne baako kye bakola anti kyekyo kye bakola bakusala omutwe ne bagusiba naye ate kati baali tebasobola kukola surgery eyo nga pressure kyali waggulu kubanga ate awo mwali bamuttira ddala lumu tebakola ebiseera singa tebakola surgery nga pressure y'omuntu ekyali waggulu oba ogenda kufa lukwatako olukuteekako ebyuma surgery ebiseera singa zitambula n'ebyuma oluteekako ebyuma ofiirawo so baali balinda pressure ke wansi actually bo ne batulifalinga eMulago ku Thursday okutuuka eMulago wadde bwakya ne bateekateeka ne bamuvuga paka Mulago kutuuka eMulago abasawo ne bavaayo aba buli type abazungu abaki ne bagamba nti kituufu CT scanning nga ne bagirabye ne bagamba nti kati ono omuntu embeera gy'alimu tetuyinza kola operation yonna nga pressure ye tennakola ki
Era okuva mwava eri mu ddwaliro nga tebabawako ddagala lisa pressure. Balituwa nga bali mukuba naye nga yeekoze eganye engeri omuswanoza gye gwali gwabise ate nga gukyapushinga omusaayi. Kitwale nti taapu y'amazzi ekoze eki taapu eyabise ate amazzi gasigala gajja. Engeri yokka ey'ogasitopinga kusiba wano awaakoze eki awaayabise ate taapu eyabise teri kungulu. So ne tubeera e Mulago nebagana tulinde pressure nga bagimonitoringako nga temubabuuza kati ogwo omusayi tegusobola ku affectinga munda. Era twababuuzanga naye ng'omusawo asobola okugamba asobola okuzza mu kyama. Manyi mu Uganda tebiriimu nnyo naye mu bazungu omusawo asobola bagamba nti naye sinza kumbirayo n'omuntu gy'alimu mugende mutegeke ekijja. Munna abazungu they are open. Efutana anko waffe yafeeyo naye baali batutegeezezza dda ngeri gy'ajja okufaamu. So noono bandibadde batugamba nti mugende mutegeke gye muziika naye tebaatugamba. However nti embeera y'abasawo walinga ogiraba bo kuba ezo cases babaddeeko nazo nnyingi baba babimanyi. So obudde ne buziba ne bukyanga era bakyamonitalinga pressure eyo ekakkane. So ku Saturday baali basazeewo nga bagamba ku Saturday agenda tumulongoose kubanga omusayi gwali gusigala gukyakola ki gwali gusigala gukyajja. Munaye ku Saturday kumakya n'akola ki n'afa nga tebannamulongoosa naye kwegamba twabeera naye nga tulaba nti pressure bwe yajja yamukuba side eno n'egikuba yonna n'afuna stroke. Era side eno nga tekola eriiso lino nga teriraba okutu kweno nga tekuwulira side eno nga omukono n'okugulu tebirina kye biraga nti byafudde naye ng'eno alaga nti alwana okuva yaddamu kutereera kwogerako n'abantu talina kigambo kyayogera naffe. Era bw'aba yali alina waaterese omusimbi gwasigala awo aba alina gwe yali abanya tiyamutugamba tiyaddamu kwogera naye nga bw'oba ozze gy'ali asobola ondowooza owulira kuba alina byakolanga ebyali biraga nti alabika awulidde nti gundi kubanga twagendangawo ne tumusabira n'omukwata bwoti n'olaba nga naye akusika omukono n'akunyweza nnyo n'olaba nga amaziga gava mu bulago naye nga tasobola kufulumya kigambo neyejjako kati guno omukono gwali gukolanga olaba yejjako essuuka n'agikasuka eri n'asambasamba essuuka okugulu ng'akozesako sayidi emu ekyali kiraga nga eno yali emaze okuba nga paralyzing oba nga efuna stroke. So ku Saturday n'afa waswa n'afa ku Saturday ne tumuziika e Nakigalala ku Sunday ssaawa 10 abadde azaalibwa Nakigalala. Kitegeeza ebibadde bibungeese bwambu simanyi abaamuse bayinza babaamuse tebiriiyo yafudde pressure ne postmortem report erimu pressure nti omusuwa gwayabise. However nti Abaganda balina olugero nti awali ow'ebigenge tofunyizaawo ngalo. Kakati oyinza okufunyiza engalo ewali omuntu ali mu mbeera embi. Amabega kaawo Pastor Bujinga yasaba essaala nga buli ayogera afe naawe nga tetufanga anti temategamba nti abamu babadde babigattika nga baga nti esaala olwo omukwano gwange omu alina Canada yaŋambye esaala ya Bujingo yakoze namwe mubadde mukuba nnyo omusajja edda olaba bagamba kyerabirwa mugamba ayogera naye gwokigambe teyeerabira gwoyinza oba ayogera ekyama mwaka gumu emabega noga byamabega naye nga gwe wakigamba kikyali fresh ku mutima gwe. Lwaki mwali mukuba nnyo Pastor Bujingo? Asijja agamba nti lwali tumukuba kubanga Pastor Sematimba ng'omuntu ye mu bigambo bye byaŋŋamba era byabadde ng'agamba aba social media yayagalako Suzanne Makula. Yes. Kakati awo waliwo elements ebbiri. Mu Luganda balina kye bayita nti mukazi mujja kabogo kakadde newo kakunkumula tekaggwamu nsekere nti oli ne waba ayagala ku mukazi wo oba ku musajja wo musigalamu ebifinga mpaka ntana ye baawula ne woli nawagamba mbivuddemu omukazi mukulekedde naye ogenda owulira eyo ng'ayogera eyo kati eyo naye paati erabika eri awo then wabaawo ne okuklarifyinga clarification okuklarifyinga nti Susan yalinga alina ebigambo byalinga ayogera ng'ono omwami abiraba ate nga mu bulamu bwe obw'emabega yali nnyo ne Makula nabawulira nga muopozinga ekyakasino nti kati ino yabeera era alina ebintu byabadde asitiikinzeeko byataddeko ennyo essira nga tannaba kufa ekimu ku kyo abadde agamba nti Susan tajja kuzaala nga mugamba naye waanaazaala oneetondera public agamba Susan tagenda kuzaala nze nina obukakafu nti Susan tagenda kuzaala nga mubuuza Susan tagenda kuzaala ki kyokakasizaako nti bwe baabeeranga mu kasino
bakolanga ki abawala abaweerezanga abagagga babasirizanga amagi mu ngeri y'obutafuna mbuto kuva ku mulimo eyakizaala gumba nti babawanga eddagala eryabasirizanga amagi kwegamba nti olina okusigala ng'oli kapotable osobola okuweereza ebigagga kasino y'emirembe egyo simanyi oba kasino oba yagwa simanyi oba kasino yagwa naye kasino y'emirembe egyo yabangamu abasajja abagagga mwabangamu bazimwe Zimo ono omusajja yali ow'enguudo mwabangamu bakabubbu ono omusajja yagulanga music w'abayimbi yagulanga music abayimbi bonna actually abayimbi abasinga yabakulaakulanya mwabangamu abagagga ababanga ne ssente empya n'enkadde mu kasino omwo so kati ne mwabangamu n'abawala abaweerezanga abasajja abwe emizannyo egikolebwa mu kasino gya ssente ziba gya ssente zaala oyo w'abagagga ennyo ow'essente ez'amaanyi ow'essente nnyingi abamu babetinga amamotoka abamu babetinga ssente oli najja n'ekisawo kya ssente n'akituuzaawo actually ne bano abasajja ba ragadi yali property ya kasino ragadi oyo musajja yali wa mu kasino nnyonyo basimanyi oba akyaliyo be basajja abagendanga n'agasawo ga ssente n'atuulawo kati baabanga n'obuwala okubasanyusa nga bakuwa akawala kakuweereze oba owaze owangula kagende kakusanyuse nabo bennyini babangamu abawala okwetega mu ngeri y'omuntu awangudde ssente n'ogenda naye kati Susan yali part of abawala kiko ekyo kati ono waswa ye yalingayo yagendanga kuba yangamba ekyamutwala mu kasino ate ye teyalina ssente ebiseera naye yagendanga mu kasino yagendanga n'omuyimbi gwe bayita Feibe Nassolo mwannyina Feibe Nassolo muganda wa Betty Mpologoma abayimbi babiri ba Luganda kati Feibe Nassolo bwe yajja ku kibuga kuno yatuukirewo omusajja gwe bayitanga Kabubbu yali musajja mugagga Feibe Nassolo nga yamubalira ebitabo kati Kabubbu bwe yagendanga mu kasino Feibe Nassolo nga yajja n'omusimbi kati Feibe Nassolo nga atambula ne waswa ku kido nga naye bw'otambula ne Moze nga mugenda okugatta wano wali Moze n'afuuka bulaza ewamu n'afuuka muko kwegana ne mugatta kati ne Feibe bw'ati yatambulanga naani ne Pastor Sematimba so Pastor Sematimba kati Pastor Sematimba naye bwe yatuuka mu kasino gyalabira Susan Makula ndowooza ne beekwana mu biseera ebyo ebyekivubuka ne beeyagala naye kati waswa anti muyita amannya gonna yabadde Pastor Moses Waswa Sematimba kati ebintu ebyakolebwanga mu kasino yalinga abimanyi era ono bwe yavangayo nannyonnyola nga ye alaba nti Susan yalimba omuntu asobola okwekuuma wadde akola mu kasino kanti ye yali abimanyi emize gyakolebwangayo kati waliwo storage yasinga nomuteeka ku statement nti yeetundanga anti buli kulibwa bwa malaya naye nga bosi bwakujja ku street mu kasino baba bamalaya wa malaya ate kati kiringanga kati ongambe kiringanga massage kati wanti massage si bwa malaya kyogamba bano bakola mu kasino amala nawaako omugagga ate kyabatwalayo nti kuwa bagagga kusanyusa bagagga sikusavinga kuwa omugagga bw'omukolako bulungi ne mukola ne pulogulaamu n'akutwala n'akugjawo n'akuzza n'enkya mwali n'abagagga babanga bonasi z'abakazi owangudde ne bakuwa ekiwala ekitiibwa obutiibi n'ogenda ne weeja vaana bye byabeerangayo era bye bimu byolaba mu masaji pale ennaku zino masaji pale ezisinga bwamalaya bwe bulimu ogenda oyagala omubiri gukooye wakoze nnyo otuuka eriba osasudde nga bagamba tulinawo kakati zino tulinawo bode to bode massage tulinawo biki tulinawo newoba toyagadde eno eya bode to bode ogimanyi mubiri ku mubiri kale oyinza okuba toyagadde eyo ng'oyagala yasigu kituufu ng'ogenze papasire massage naye omwana akolako ayina engeri akukwatamu ogenda okuwula mutuufu nga ng'oteeka nga kati okoze otatwongeremu ssente nanti nkusanyusa ne wano kati n'ebindi bwe bitwe byabeeranga abo abaana ababeeranga bamalaya abamu babeeranga babawaddeyo nga bonasi babanga bwebitu abali bagenzeko mu kasino bakimanyi abali babaddeko mu kasino bamanyi ebibeera emize egibeera mu kasino n'abasajja abo abagagga biki bakola ekisooka kasino omuzannyo gw'abagagga si muzannyo gwa bano bampale enywera muguwa gw'abasajja abayinamu bapaakinga wali zibuluteeko bazaaliwo ebiseera ebyo naye bapakinganga wali ako kasino ako zakayagwa so kati omwami ono yali amanyi buli makula byayogeranga ng'agamba ono awalimbi omanyi okubanga oyogera naye nga waliwo akucekinga awalimba makula alina bwe yagambira nti yabeera mu kasino naye tewali n'omu yamulya ng'agamba pasita ku TV anti kati ye yalimu mu kasino Sematimba yali obujulizi abwerinako lwaki agamba nti tewali n'omu yamulya ate nze nga wendi nga yali anti bwabadde agamba ate makwata omuntu abisirikirira
kanyama bana basubwe yagundi bulungi nnyo eyamulya nawe nagomanyi omuntu yagwemanyi ndowooza osobola kwogera linnya lye wano ndowooza owulire ebyamabivayo obuna ava kuguniyiza nokubona gavumenti so kati oyo nina nange n'omulala gwemanyi neera nanona gwemanyi nako okwegoba nze n'abantu okoyo okola ebbaluwa okoyo okwetonda okwegoba n'abantu okoyo okwetonda ebyakamiliyoni gye byakomera bimanya kati omwami ono nti abadde alaba Makula byayogera ku TV. Makula alina programu gyakola ne pasita ku TV naye programu ebamu nnyo okwesudiya n'okwerimba kati era nawe nyina byolaba n'olaba nti Makula alaka abadde alimba olaba yagamba nti nze wenjawukana n'omusajja muddiza ebintu byonna nina gwe naddiza emmotoka nina gwe naddiza ekyapa naawe osobola bizayo sisobola era sirisobola mpozi nga naye ampadde bye yanzijjako ate byakujjako mwenna mwali mwewa kati awo tetuzaayo nze kati Makula yagamba yazaayo sisobola so era pasita Sematima nagamba ekyakola ki ekyalimba kubanga ye embeera ze z'omukasino yali akola ki azima so byebimu ku bibadde bitambula gwe kyoyise embuno mubadde mujjonkera pasita naye ndowooza tekubadde kujjonkera ye mu ngeri eyi abadde akiranga si kujjonkera ye abadde aleeta anti mukyala tavangayo kukola ki kuwakanya ono byabadde ng'ayogera naye gonna awakanya buli omu paka ddi abadde omu abadde agamba nti yamulya nze siwudde omuntu munagamba nti nalya Makula sirika mulimu ebintu ebimu nga you let it pass ali omuntu n'akikola leero naddamu naye oyinza obuvaayo nogawa kantereze eya kubanga pasita Bugingo ye muntu atereza eya buli wakwata akazindaalo buli wawulira kyeyawulidde ng'aba alina okujja atereza empewo buli wawulira kyeyawulidde aba alina okujja atereza empewo nakati tukyali ku bya Pentagon naku ajja n'atereza Pentagon yakuzimbibwa ninja n'agamba kati si yakuzimbya ndi n'agamba sente zaaweddewo kugamba alina okuba nga aba updatinga buli kaseera so oŋŋamba ndandi wa pasita abadde muntu wa update ate nga ye Makula no mulimu abakyala abamu nga bawo wa bigambo naye nga gotoli wa bigambo I think that is Susan anyway bwabanga kyekikula kye nga bwatyo nakyo kirungi so naye omusajja owe public yamwagadde nnyo anti kati public yamwagala olw'ensonga nti yajjira mu kaseera nga Makula olwedde public enengeri emututtemu yabba omusajja w'abendi musajja bannange kale yabuzaabuza omusajja n'amugja mu maka ge omusajja bamubba omusajja tebamubba kati ekyo bakiyita bata kiyakola omusajja yakwana n'omulaba naye oli mwami mufumbo omukolo nenkuyingiza emotoka nenkutwala ewange osobola okukikola anti kati omusajja yajja n'akwana kati naawe nokkiriza bwokkiriza nga lwaki sikkiriza bwe yaba byaŋŋambye binyumi kati ekyo bakiyita batya nti teyabba aba yakola atya omusango teguli ku Makula guli ku musajja ye yamukwana oba yateekawo embeera omusajja n'ayanguyirwa mbeera akyolo ayinza okwesuna obuteeteeyi neyeesuna obumeseji ku simu bwe neesuna obuteeteeyi ng'okimanyi olina omuntu lwaki oba onkwana ayinza okuba nga njagadde abasajja abamu kale tebalina nnyo omutima mugumu naye naawe gwe bazza okukwana bw'olaba omusajja akwana ali ku ddaala lya pasita alina omukyala mulamba amanyikiddwa ensi yonna lwaki oba osigala mu kyana eyo omusajja mugambe naye onkwana naye oli mufumbo ensi yonna ekimanyi obufumbo bwaggwawo nga yetwalaba ku divorce obufumbo bw'abo abasajja abasumba bulina kuggwerawo mu divorce baali babikolako mama omuntu taafune ku ssanyu nti lwakubamba ki omukazi waba omuliddemu olukwe ne famire yo yonna n'abaana n'omukyala pasita kiyakola omukyala oli mama Teddy kati mwembala we mulwana pasita tetulwana pasita ne Suzy wange my beautiful muwolereza Teddy ali nonse bonna abantu bange ne Susan wange ne mama Teddy wange ne pasita wange singa n'omu gwe nkuba era sikubanko muntu nze meme yange njagala nnyo Susan Makula and she loves me oyinza okunsinga okwagala Susan eggwe kubye mwali mumujjonkera ne pasita nze nalinga nze oli natulanga butuuzi mu kamera oli nambuulira naye ng'era nze mugamba eri esigala kanisa yange osabirayo yemwe basonda nakuba kati ennaku zino ndi waku TV sikyagenda ndasabira ku TV era newe kuba kuweereza kasente ku mobile money nempeereza naye mmwe nga temubanja Pentagon nga banene bamuze abataleetanga kuwadde ebisatu anti era yababuuza ati ezombwa Pentagon efe abasabirayo tukimanyi oba oliawo erizembwa kubanga ate bagireeta nzimbwe already made ntotandika yes nze babiŋŋambye ekisenge kiri Egypt bakizimbi bagenda gireeta baginstallingewo nga bolaba zi container
obutegedde obuntu bwebatundiramu juice biki obutegedde obuntu babuyita batya bagenda pangawo mpange yes naye yabitugambako ebyo neffe ng'abagezigezi nti omugamba pasa tekijja kukola ekyo eneewera ddi bajja gipanga oleeta shipping and forwarding tetusumbuwe mu ssente okuleeta ebisengesebo byaku meeri ku nyonyi meeri emeeri erwawo emyezi 8 tetuukanga bijja ate kati byatugamba ebyabayinginiya omusingi biki anti basima omusingi bali ne baleeta ne batuuzaamu eba esobola okwa kampani ng'abantu omutwalo gye banaatikka gwemanyi ng'eva Egypt bakulu mu kuzimba bamanyi olaba n'ebintu bye twasomanko mu bayibuli Egypt ogendayo obisangayo webale gyebiri bikyaliyo waddemubabimenyamenya naye nga bikyaliyo gyebiri so naye nze gyensabira lwakuba nti nno mbadde ennaku zino ndi waku TV sikyagenda nnyo ate n'ekyo ekyagundi nze ng'omuntu nali nakiwakanyaze ngamba tusime musingi ffe mu kyaki abalinamu ku mirimu egy'enjawulo tujje tukole batugambe nti abasobola okusomba amazzi mujje abasobola okusima musime abasobola kuba kyaki bezo zizimbibwa buli ekyakola asobola okukireeta ku kyaki nekiyambako n'abakyala abafumbi bajja ne bafumbira abazimbi nze ndabanga ekyekyangu naye okugireeta tuyinza okulwawo abantu bajja kutuvuma nnyo era kyekyo ne Pastor Ssematimba kyabaddeko n'ekyekubiri ku byabadde like ajonkera pastor yes omugenzi abadde yasonda omugenzi abadde teyasonda njagala bakubaganya ebirowoozo ku kyaki nga twasonda abadde teyasonda naye kati olijjukira abadde yali yamubbako omukazi kikiro olutalo lw'omukazi teruggwa lusingano lwa ssente kati ne Pentagon naye bwe yagaana era Ssematimba n'agamba Pentagon si yakuzimbibwa era nakyabadde afa akyogera nolwena Semba okubeera naye yangamba Pentagon si yakuzimbibwa Makula si wakuzaala ebyabadde abyekakasa naye bannaye mukolimira bannamma kati Makula bw'alifuna olubuto naye nakimugamba mugenda kiddawa kati ate balinaku ezo nakimugamba waliwo ebyabungeesebwawo nti nno Makula ali waliwo awo amawulire agaaliwo ne mugamba tuwedde batutomeza ekisenge naye guno gundi yatutomeza ono morning shop presenter morning ava koyo mulalo si yayogera nze gundi ye yantomeza waliwo sosi yange yantomeza nakigatto era eyo nangamba ndula baluzimbye alabika etwaza ba waliwo yatugamba mwanywera simanyi bukoto simanyi nti waliwo awo eddwaliro libayita Rosewell mbwanywera bannaye batomeza naye ne mugamba tukoleyo sho twetondere ki twetondere public ng'omukazi ontanaba kuzaala tugenda kuswala n'abantu abatufollowing batuggyemu obuki obwesige n'agamba nziramu kukyogera tali lubuto tagenda kuzaala ebintu ebyolubuto biri myezi nga mu 5 okudda emabega ena 5 ekudda emabega bwe byasinga okutambula maama naye lwandibadde kati tukoze ki aye nemweyi n'agenda atukola ki naye n'agenda atutiisa alina akavidiyo ke yata n'akateeka ku TikTok mami yagamba nti bwe bakwogera nti ozaala zaala basatu obatiisa omundi gumu ngamba tabanga bagenda kuzaala basatu ali lubuto kumbe teyali ki kasita alinayo omwana we anti twagalayo no Malitos children Charody omwana w'obufumbo when the right time comes era ne Bible ekyogera either Lord will make it happen naye omanyi kitegeeza okuba mu nnyumba eri nga tolinamu mwana okimanyi bwofa abantu ne bagamba gobadde wano okolawo obukozi genda mwana obadde maid nedde omwana wa Susan pastor yamwadaptinga obadde tokimanyi nakiwulirako yamwadaptinga naye okimanyi nti no pastor God forbid Katonda n'amujjulirawo bayinza ogaa nti wano obadde tetukumanyi amaka gaffe tugatwala jukira pastor alina omwana omulenzi liri omulenzi omuto weeri olaba bagambye nti ago maka g'oli omulenzi Susan mugezi alina obanga yasecuringa ebintu byo nga ali mu biwandiiko abakazi bemutusingira wokka alina obanga ku biwandiiko kwali ebyeri ate wano ku mulimu awo birina bba mu tedi because by tent eyo ebiri mmanya gekyo mmanyi nga mwali gye basula nawa erinnya ligenze naye mmanyi eyo neri yali envudde nange mumoto eyo alina obanga kwali naye wano ku church binabaako naluswe because by then nga bamugjamu dda tojjukira we yajja n'agamba kyaki nti Teddy ne muwala we badde baagala kubba ttaka lyammwe n'abawanduukululako ku kyapa
ne kusigalako oyo omusumba yagenda eyo naye n'amuggyako kati ayinza oba one soldier one army nga ku biwandiika aliko yekka. I don't think so. Naluswa bamuggyako yuka Naluswa yali Sigintolo ne muwala we oyo omukulu Doreen naye yatandika ekibooziboozi ekyo nti babadde babba ettaka lyammwe jjukire abalokole endiga kituufu badde babba wamma pasita bagobe badde babba n'asooka ageyinenga gonde eno sympathy y'abantu abaali bamukyaye aba church. So Naluswa ayinza oba taliiko ebyo ebintu bya wano mu tenti ayinza okuba nga pasita aliko one soldier one army ayinza oba nga kwali yekka. So obulamu bwe tubadde butambula ne pasita Sematimba nga bunaku tukolayo ambuulira gye baatambula ne Makula bwe baatambula baabeera batya tebayawukana batya Makula bakula Susan yatuuka n'ava mu kasino. Actually yangamba n'oyo omwana nti yabeeranga mu kasino n'oyo baby we omwana yamuzaalira mu bitundu ebiseera ebyo. So naye yatuuka n'ava mu kasino ndowooza n'atandika okufumbirwafumbirwako yafumbirwafumbirwako eyo nebitambula bwe bityo nga byatambula n'agamba kangende mpereze Mukama n'agendako ewa pasitaka wano ow'okunanka ono owa Pentagon eya wano Kakande Pentagon yakubiri Kakande n'amala najja mu ndeera Kakande yazimba ekizimbe musumba pasita Kakande yabakuba akavulu naye era it took time ate nga tayogera nno ye yali nga tayogera talina we yeewolezaako wonna mbuba oba gyakuzimbibwa oba si yakuzimbibwa. Anti obuzibu the problem pasita bamutaddeko pressure y'amaanyi ani the public ate abataasonda lwaki abawa update kale ani yamugyeyo gyo n'amukaka ayogere nti sente tetulina nezitandika omusingi teziriiwo yagambye zitandika omusingi weeziri eyo yabadde episode eyokubiri nga amazola bekyavudde mu public n'agamba mwanfunye bubi n'agambye esandika omusingi weeziri naye ba contractors baagala ki 30%. naye wali mukusooka yagambye bannange nezitandika omusingi teziriiwo ndowooza bimwogera ebyo bye bimuteeka pastor pressure. Kakande yasirika Kakande talina gwe yagamba Kakande yabeeranga n'abantu be bamukyaki n'abatuma nti njagala ttulera ya sementi bameka bagenda okutula ttulera ya sementi bwe munaawanika enkya ttulera ne zipaakinga awo ne batikula ne bazimba nga talina gwe yagambye. Twaddamu kulaba Kakande nga kyaki ewedde twaddamu kulaba ng'ayise Museveni gyeggulawo abantu ne boogera gwe ng'olina kyogoba lwaki oba obaddamu. Abalala abazungu bagamba nti okasukira embwa buli wobeera ng'ogenda okasukira embwa amayinja onooba onootuuka ddi gy'ogenda buli mbwa ekubogoda n'okasuka oba onootuuka ddi gy'ogenda. Kyogamba pasita oyo singa yasirika busirisi n'akuŋŋaanya ssente za Pentagon singa Pentagon ereeka erina ne weetuuse naye yini yeeteeka ku pressure oba aba alaba nti abantu bano mbakawushizza nnyo mbaggyemu nnyo mbasiseemu nnyo akasente banaagamba nti kiki kati kambaweeyooko yennyini yabyereeta waliwo emabegakawo yatula ku TV n'oyo omuvuka we nga ekibaleese kwogera ku Pentagon. Kakati njagala amategeeze ettaka tulina mukazi kitwale tulina mukazi mugimu era toddangaawo n'obuuza omusajja aswala n'omukazi nti munaazaala ettaka lyaffe ino gimu ligenda kuzaala Pentagon tugenda kugizimba. Ne wayitawo ennaku nga ziizo n'amaana najja ku kituuti n'agamba kakati ba contractors tunoonya aba contractors abali genuine era twagala gavumenti beneekola ki beneebeere lukakasiza nti abali genuine. Ne wayitawo akaseera kugamba ye mwenyini yayeeteka ku kalenda yagenda ya abantu yabajjukiza bw'abajjukiza dde n'abajjonkezi ne bamubakiraawo ne bamutandikira ate babajjonkezi kasita obaako wootagalira nga bo bakola ki nga bo bakutandika naye katumusabire kyaki weriba yakuzimba naye Pastor Sematimba abadde agamba nti si yakuzimbibwa era yaŋŋambako olumu nti n'ettaka eryo awatudde kyaki kirwaki temunoonyako ku ttaka eryo limanya ki yagamba pasita birimanya ki mbu muyinza okwesanga nga nalyo si lya kyaki nga pangise ebyo mbimanyi mubalokole babikola nnyo abalokole batera opangisa because I'm also a born again kati we bapangisa ne boogerezeganya n'ennyini kifo ekyo ne batandika omusasula ebbanga liwe waggwerayo okupangisa nga yasasula dda yes ate singa gyali nga balipangisa singa yavaayo n'amulabisa ya church kuba naye ate mwagala kujjonkera pastor tetumujjonkera just atuwe structure tugirabe tujagaza ki alinze nsabirayo nze kati nsonze kinnuma okubanga nataka okwagala epakuka ngomanyi kyabategekera mwagala babazimbire kyaki nga yakamye bwe yabuuza yababuuza
twagala church yennyini naye kakati namukasala bayo naye kati abayo enkuba tuli mu sizoni ya nkuba omusooto guli jangu ne bootus chachi omusooto jangu ne bootus kale twagamba kontino batekewako ku pavers iya tuyisembwa sitani usani yatanisa okutuwa amagezi tutekewo ku pavers betunagizimba pavers tuzitekewa pavers tezivunde era zikola ewalala naye tugamba wakiri batwaliriremu ku pavers wakiri tuleme kuguba nnyo nga tuzze ku church nakyo yakiganya abaana bagamba nti babazimbeyoko katonotono nako yakaganya yagambye oyo sitani kati nno ebintu tuwe bito yamanyi so simanyi Makula oba musanyufu kubanga yafiiriddwa boyfriend ex oba munyiivu gwe bw'ofiirwa ex kye kibaawo binkwatako iye manyi nomanya bade manyi nti omuntu bagamba omuntu naba akoze wosuza bagamba baganda mbu wosuza olumu obalawo kati ex wo ng'ava bikwatirako aizo bate mwayawukana mu mbeera mbi ate nga mwayita mu bintu ebirungi naye remember that time gyewalina omuntu unless nga beerinamu omwana naye bw'oba sikulinamu mwana oba ofafa namukasa ate obe musiimi tosiima kankubulire wabanga ex wayi nabi yali akutuusizzaako bino yali amutuusizzaako kati bayinza oba nabi yali amutuusizzaako newulira kati nze nabadde mu kuziika abantu bangi babaddewo n'abamu ku ba ex babaddewo abapasita babaddewo ko abamu bakyalamu ku baana muleke temugobya nnyama ku bbuca nga talina wamawulire we amubulira ki ekiri ku ground kati bwe yandiziise nadda sigambye okuziika nze ngambye ogamba bakati awulira atya oba yasanyuse talina bwawulira oba yanakuwadde talina bwawulira ex wo aba ex wo tebikwatako oba afudde oba gyali oba taliyo tebikwatako okimanyi nti kati ba ex bo bonna bawulidde abakulabye ng'oyogera kino mutima bagiddeyo ddala essuubi kati binkwatako kati bwafa mbuze nga nze namukasa ate bwalwa togera n'omulaba mumulabeko ki nze amulwaziza ne bakuyita nti ex wo afunye obuzibu afunye ataaka oba agifuna nkwatirako wa nze omuntu gwe nsobola okuvaliwinga nga ex wange nga tweyinamu omwana mukasa tolina mutima musaasizi bwe tuba tuwetadde simple ebirala tebikwatako ne bwofa sijja omusajja ayinza okuba yakukolera ebintu omusajja ayinza okuba nga yakubeezaawo omusajja aba yakubeezaawo ku kibuga kuno ku kibuga kuzibu kala otaddanga mukumbeezaawo ng'akubeezaawo bizero biri ng'ate si yali mu pikica essaawa zino aba tankwatako sikulimaze kale bano bempulira nti awaddeyo ku ex we ssente tebalina magezi omusajja naawe omukazi n'omukazi oluusi baba tebalina magezi bombi okwata ex n'omwokyayoko sina na namba ya ex wange mu ssimu kyenjagala osooka kada olinga Makula bwe yagamba pasita ndunze sinze kati mbanjagaza ki nkuuma yaki ozo batogikuuma naye mu ngeri emu oba endala ne mubaako we musinkana ewantu wonna mukambala tuusinkana ewantu wangi nga gw'osanzeewo tusinkana bw'ombuuza nga nkuddamu bw'otambuuza sikubuuza tobaako kafiiringi konna kogamba naye twalina obulamu mukwano nze nga nakutadde ne bwe tuba twalina omukwano nga gulinga gwa firimu ate bw'aba agudde mu bintu leyita noga musajja ekyo nekyagudde mu bintu abigwemu nkasa okyaba bulala kasa ex omu ku bagex bagenda fuuka meeya katwaye bw'otagwire ne mu ofiisi ye ng'osaba bwa kiraaka agenda fuuka meeya we Nakawa kati ekyo yogedde kyaki abalino sente zibatabudde kyendaba wali nase basajja abakulu sente zibatabudde jangu olabe tuli mu ddakiika mmeka sente zibatabudde basajja bakulu abamwami kwezi ng'atunula bw'atyo sente tezibatabudde si ekibatabudde so omusajja oyo bambi yafudde naye abadde alina ebintu bingi byabadde amanyi si ku Susan Makula ye kakozi content waffe abadde atambula nga ne mu bayimbi kozi abadde amanyi abayimbi bangi nnyo engeri gyabadde mu industry eno eya entertainment abo bonna bafulunankani abadde abayinako obwina w'omutembeeyi oyo fulung nawulira olwo zubaddebaddeko na information yo kamuleke kuba oyo omukazi avuma ate nze simanyi kuvuma naye abadde ampa ebibyo bingi nnyo yayambako ne ku baana be
yambako ku baana be awo yatundira walajje omukyala yatundira walajje Makindye pastor yabeera n'abaana be emirundi mingi tuwadde nga tubeera naye n'amukubira essimu lwaki olumba musumba lwaki olumba bosi wange biki oyo n'abeera awo so bintu bingi waliwo essolo gye twakola yali yagikola ku John Segawa ebiseera ebyo John Segawa yajjonkera pulezidenti w'abantu yajjonkera pulezidenti yali akoze eki John Segawa n'amujjonkera n'aleeta bwino ku John Segawa we nategeera ku isole y'oluyimba lwa mukyalo ono omutono yani mukyala Sophie Gombia yes. oli spare tire kakati isole y'olwo oluyimba nti John Segawa mu kusooka teyalibba Mariam Ondagire yes. yalibba w'omukazi yakolanga ku Capital Beat bamutanga Wanyana ali mu America, ali mu America. Kati Wanyana yali mukwano nnyo gwane gwa Mariam Ondagire kati muna abakazi bye benyumiza ndowooza yamunyumiza obusufu bwa John Segawa bwalina nti musufu obunuzi nti musufu kati ndowooza Mariam Ondagire n'agamba kampulire kangezeeko omulenzi bwe mwogerako bituufu amalayo kati n'agezaako ate mu kugezaako ndowooza ne kikwatirayo kati ne bebiifinga abakyala ababiri wabba baba wange nali mukwano gono baba wange no baba wange so kati oyo omukyala Mariam Ondagire yayimbira olwo oluyimba Chichiyo nvuma nvaako sivuganye nawe ebigambo byange si bingi omwana yasima ebyo byenkola kati ate Wanyana teyali muyimbi Wanyana naye yali radio presenter kati ye kiyakola n'apangisa Sophie Gombia amuyimbire kwe kumuyimbe oli spare tire nze mukyalawo waddala n'empisi bweba kati eyo story Waswa yagirimu nnyo era yagimpa n'agamba nti oyo John Segawa yalina musomesa primary kati naye nga smart basimaati bamanyi bategera ti abadde azannya smart ebbanga lyonna kati n'abo abakyala yabazannyanga ki smart n'agireeta nga yakuba nnyo ne trendinga so awo nayo story we nagitegeerera story ya Flavia Namulindo ey'akanyike nayo yali agimanyi ye yali ate alina mukwano gwe yali ayagala Flavia Namulindo akanyike we yajjira Sophie gundi ono Stasha Mayanja story nyingi zetukozeeko nyingi nnyo zabadde ng'atampa ng'aleeta ddala wino ennyini oli oweebuziba nga naawe gwe bagikozeeko tosobola kugaana okujjako ng'oleese bujulizi bujjawo kyono kyakoze kuba ndi story abadde agikoze ki abadde agirimu oyo yaleeta King Saha nga muvubye ekigungu Saha teyaziise simanyi bati yabadde mu ggwanga naye y'omu kuba amukola simanyi ayinza oba teyabadde ayinza oba yategedde naye nzoba ndo yabadde n'ebimukutte ng'omuntu jjukira olunaku lwabadde lwa Idi ng'abantu bagenda kuyimba abayimbi badde naye mwennyini yabadde agenda yimba yabadde ategese ekivulu kyagenda beera ku katosi ku mwalo kyagenda ku mazzi ng'agenda kuyimba so teyasobodde kati abo bonna abayimbi ezo solo abadde nga azikola ki azimpa olugambo lw'abayimbi olwo abadde ampa isole w'abayimbi actually yanga mukazi oyo yafa mwogereko nti yalina sirimu ng'ate anywa bbiya muleke kale yali muyimbi naye yafa nga mukyala akafa myaka nga ebiri egiyisoba mwaka nga gumu naye yali naye era naye story n'agimpa mukyala yangeri yanyonga mu bbiya ate ate alina obulwadde so omukyala obulwadde bamwisaba naye awo mulemirembe bambi story twagikola nyingi nnyo zetukoze kale kwegamba abadde alina info era abantu kyebamwagalidde biki bye mugenda omumiisingako mmwe nga ababadde bakola naye kyamanyi vibe ye egenda kubanga emisinga abadde omuntu agatta abantu olukusanga muganda wange mukwano gwange ono mwanyinaze abakazi bonna abadde banyinaze mwanyinaze buuza ku mwanyinaze abasajja bonna abadde nga baganda be kati ekyo kyabadde akitulinamu abadde atugasigasinga akusanga nakugatta nono nze abantu bangi bansisinkanyizza bembadde simanyi naye nga mbasinkanye kulwe amawunyo nga yakuintroduce nze talina kibeera mbu najja kufona ojja munfunamu ono ojja kumuggyako abadde akuintroducinga speed ewo omuntu oyo then ne mukwatagana kale ekyo ekintu ekyo tugenda kimisinga nga mikwano gira bo bakimanyi abadde mu sako za Waswa ekintu ekyo ekyokuintroducinga ekyokugattako nagattako oli then n'obuyiyayiya bwe abadde nkugambye abadde alina ebitone bingi gayeyo
abadde muyimbi nga muyimbi wa abadde muyimbi alina nakayimba kalese keyalese ayimbye ne Feibe Nasolo Feibe Nasolo yatereera namulaba wala jamumalawo banna kyogedde kyaki wala jati amunywe bamujjako interview naye nga simutamivu mulwadde nga asibye amagengere ni Seguya abadde nga atera okukola yabadde nga akola gundi ezo naye simanyi amagengere kireka yali mu vibe manyi omuntu obeerako mu bisala eby'eddembe waliwo obeerako Feibe n'aluta oluyimba audio badde bamuta badde ngezaako waneno nga baluyita nesize gwe babadde balutadde audio naye nga video gye tannaba kubanga bakola so abadde ne talent eyokukola ki abadde ne talent eyokuwandiika n'okuyimba n'eddoboozi libadde jjitirivu nnyo nga bw'ayogera nga bw'abeera ng'ayimba ng'omuwulira toyagala kuvaawo so ekyo tugenda kubanga tukisubwa then n'okuzannya abadde muzannyi nnyo w'ebina Uganda era ajjukira nnyo mu Balomatic yazannyanga Bawomugowa eyo title yamukwatako nnyo nga bamuyita Bawomugowa kati alina gye yalese My Own Son firimu ebadde egenda mu maaso bagita My Own Son abadde azannyanga Nelson kale kugamba abadde nga akwata character ezo ez'abasajja abakwanye abasajja abagattagatta eppeesa wanawali kugamba abadde alabika nnyo era talent eyo mu film industry bagenda kubanga bakola ki bagenda banga bagisubwa era abasajja ababaddeyo bonna abo balubo bagundi ba Zubairi babaddeyo ba Conradiga babaddeyo bangi nnyo babaddeyo kugamba nga bagenda kusubwa talent so ebintu bingi ebitugenda kubanga tubimusubya tugenda musubwa mukwano ogwo okwogera kino nakiri nkugamba biri ku mulamwa nga munyumirwa teyeekubako nnaku ne wabadde alina ssente abadde omuntu alina vibe ye ate omuntu omusanyufu nga teyeeteekako nnaku eyo nti abeere awo yeekubagize akatale keeka nga tumaliriza akatale keeka omuntu aba afudde kati ffe abasigadde tetulina nnyo kisobola kujajinga ku bulamu bwe tumulekera Katonda yabeera agenda okumuteeka ku mmeeza tule naye amugaye kati bwenakusindika wano tewakikola nga bwe nayagala wano wakola booti ate wano nonsanyusa kati ebyo ffe ng'abantu abasigadde eno nga balamu tetuyingira mu life eyo nalabako yali pasitani mwe bapasita besindikira nnyo ebigambo waliwo pasita waawo Pentagon yawa okubbiri ng'ogenda yingira ogamba wakakande Pentagon eddako awo ogamba ya Senyonga Senyonga yalumba pasita Iga ng'afudde ng'alinga alumba omulamu so kino nkigamba pasita Bujingo omusajja muleke tomulumba obadde tonaba kubanga omulumba naye era tokola ki tomulumba kubanga ye yakulekedde obulamu yakulekedde omukazi so gwesigaza ng'otambuza obulamu ye muleke agenda abbinkane ne Katonda we Katonda yanamanya bw'anaamujajinga yanamanya emisango gy'anaamusalira yanamanya okusaasira kw'anaamusaasira ffe ng'abantu abasigadde ogwaffe gwakutereeza bulamu bwaffe okusigala nga tuli mu kkubo eggolokofu era ekkubo ettuufu naye tudda mu kujjonkera abafudde kati aliwa pasiteri alina ne gwe yajjonkera emabegako awo alina omuntu gwe yajjonkera ng'afudde yajjonkera Wameri eyali looya wa Nuupu yajjonkera Wameri bampaabira ajjukira Wameri yali musango gwa Bayibuli nga Lazarus Matovu Junior awaabidde pasita oyo okwokya Bayibuli Council Anthony Wameri ye yali looya wa Matovu Junior musango gw'okwokya Bayibuli kati nakozi yamujjonkera waliwo eyampaabira kati aliwa ali Magombe biki so kati obeera nga gonayo tomanyi ng'ejjo olivaawo tomanyi bulamu bw'osigaza ku nsi tekiba kirungi kudda ku muntu afudde so nti nsabye busabi aleke pasita Sematimba awummule mirembe oba oli awo n'obutalumya abantu be basigadde kubanga oli yalese abaana yalese abakyala kwati kwegamba omujjonkera bano obeera obalumya oba obateekamu katurama obeera obajjukiza moments ze bayiseemu ffe ababadde naye katusabe Katonda atugumye Feibe Nasolo simanyi oba anadda mangu engulu Feibe Nasolo abadde nnyo naye nnyo naye kansabe Mukama amugumye n'emikwano gye emirala egibadde ku lusegere ba big spend abo abamubaddeko nnyo nange mbadde ku channel yange ng'abeerako nnyo n'abadde batandise okumbuza kati ogenda kukola otya obulamu bugenda mu maaso fenga twakyazanga tambala emirundi tuva ku maaso naye era tukyatambula era mukyatambula so oba mujjatambula abantu ala bajja kujja Katonda
takuza muntu omu yekka tewakula ennume tewakula manyi bajja kujjera abalala tutambuze naawe oyinza okuba nga blessing in disguise kati nga naawe ojjiddaawo okirabye okitegedde so byebyo naye omwoyo gw'omugenzi mukama gumuze kisa mirembe amusonyiwe n'ebyo byonna ebyamusobako tetugenda bba nga tusukkawo musiibe bulungi mweraba gwe kino kale kkiriza nkwanjulire gwewe naayina obuzibu obw'enjawulo mu ndwadde oyina ulcers zakulemerako bakuwadde buli kika kya ddagala byagaana ogenze mu buli ddwaliro okoseza buli kika kya ddagala ofuna omuliro ku mutima bakujja ku bijanjaalo bakujja ku nnyama bw'ogenda ku mikolo otambula n'omwogo omuwaate otambula ne katunkuma bw'otuuka ku mukolo gwoza okosaba emmere tulinawo walusa oli mukyala wazaalayo akaana kamu kati olubuto lwagaana wakozesako ku family planning n'ogivaawo kati emyaka 7 olubuto olwokubiri lwagaana omonzo zagaana okubalansinga oli mwami okuliridde mu myaka prostate yo yagazi tokyasobola kusiba musulo togaana ku mikolo omwami obufumbo bwalema tosobola kusamba n'omalako aboda kati bakumalirayo mukyalawo aboda golooza nti okoze nnyo kumbe wogenda nga waboda jaggusa olugendo ebyo byonna njagala okutegeeza nti bannaffe aba Biva Organic bazze kubanga babimalawo Biva Organic nno munnange bakozesa butonde bwe bayita natural products oba bino bwe mulaba ng'ebya bulijjo green oyo bo gwe bakozesa ne basobola okuba nga ate bakukoleramu eddagala ekyenjawulo ekiri ku Biva Organic nti bakozesa ba medical doctors bakozesa abasawo abazungu ne bakwekebejja ki ekikuluma kiri ku level ki then ne balyoka bakutabulira eddagala oba ne balyoka bakuwa eddagala n'otandika obujjanjabi obwo basangibwa Mengo gwamanye Mengo olaba engalabi za Kabaka ng'ogiyiseeko n'oyambuka waliwo kooti y'Emmengo amuna abagimanyi kati ku mukono omulala waliwo awo edda zaabanga office ya Uganda Telecom waliwo n'abakyala abatunda omwenge omuganda awo kati wotambulira bwotyo ekizimbe maaso ojja kuba kisanga kiriko Biva Organic naye oba oli ku Masengere maaso g'Amasengere gye bayisa opposite Masengere oba behind Masengere era ekizimbe ekyo obeera okiraba bitundu by'eggwanga byonna gye bali gwali Kayunga tojja Kampala genda wali gwe Kayunga genda ku hotel gye bayita Katikomu tulinawo branch ali erugazi genda ku Abusa Bank ni Abusa Bank gwali e Masaka Dr. abeerayo buli Lwamande ali Embalala naawe abeerayo ate era osobola mukolera ku namba y'essimu wansi awo n'omugamba waayi Dr. nsaba kuntaasa nina kino na kino siibitegeera ajja kubanga akuyamba ebintu bitereere ebigala nga obikususeeko embuto zivaamu olubuto olufuna ne luvaamu owoza nemujja wanga ndoga oyinza okuba nga mujja otakuloga naye ng'olina ebyo ebintu mu lubuto ebyo so gendawo munnaye osobola okuba nga ate ofuna obujjanjabi twasiibudde